Mukama yeebazibwe. Okuloota essaawa kitegeeza ki? Kyekirooto kye tugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero. Nze Brother Steven, eno nga bagiyita Chosen Generation. Okweno kyano tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala. So oloota essaawa bagibbye, oloota bakwa essaawa, oloota omufu akwa essaawa, oloota oli leeti, oloota essaawa ya golodi, kyekira kye muloota bane ku masaawa. Oloota bakwa essaawa 3, ssaawa mmeka? So olwali tugenda batutunula ekirooto ekyo, kino nakyo kimu ku birooto ebisinga okubeera common Mukama Katonda byasinga okuba nga akozesa okubaako ebintu byatugamba specifically mu bulamu bwaffe. So kikulu nnyo okutegeera ekirooto kino kye kitegeeza, tusobole okuyambako kubanga osobola okutegeera Katonda kyagamba n'oba nga osobola okuba nga okolerawo, ate n'okuyambako abantu abalala b'oli nabo mu buweereza eyo. Nawo tutandikirewa mu Buulizi essula 3 olunyiriri olusooka Bayibuli egamba buli kintu kiriko entuuko yaakyo na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo. Buli kintu kiriko entuuko yaakyo na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo. Mukama yeebazibwe. Olunyiriri luno lutulaga nti buli kintu kyonna as long as kiri ku nsi kuno, ekiri wansi w'eggulu si mu ggulu, ekiri wansi w'eggulu kiriko entuuko zaakyo ate kiriko ebiseera byakyo. Kitegeeza nti mu ggulu teriyo time ekola wansi waggulu. So ekyoto kino eno ebiseera ebisinga Mukama Katonda aba ayogera ku kye tuyita time management oba okulaga ebiro n'ebiseera. Nawo bw'oloota ng'okebera essaawa, so kulota kye tugenda okutandikirawo ng'oloota okebera essaawa, olota obadde otunula ku budde, oluusi ku kisenge ng'okebera ku ssaawa, abamu ng'okebera ku mukono gwo ng'okebera ku ssaawa. Ekyoto kitegeeza ki? Ebiseera ebisinga Mukama Katonda aba akulaga nti ebiro bikuyitako, kubanga omuntu yenna aba akebera essaawa aba yeeyuna budde, aba akebera essaawa okulaba nga akadde katuuse, aba alina kyakola ki kyali mu kubanga akolako nga bw'akebera ku ssaawa, so oba ng'alina kyalindirira. So buli woloota ng'okebera ku ssaawa, mukwano gwange, kiba kikulu nnyo okuba ng'okebera mu bulamu bwo kiki Mukama Katonda kyali mu kwogerako okuba nga ebiro n'ebiseera bigenda kuba nga bikuyitako. Obadde okebera essaawa ki ekibaddewo, obudde bubadde buyise? Obadde okebera essaawa n'olaba nga obudde buyise, manya mukwano gwange Mukama Katonda aba akulaga nti ebiro n'ebiseera tebiri mu kulinda. Kino kyenjagala bagamba n'abantu bensi bakimanyi, time does not wait for no man. Obudde tebulina gwe bulinda, obudde butambula, ate obudde obugenda tosobola kubulikavalinga ne bw'okola otya buba bugenze. Emyaka egiba gyakuyitako giba gigenze, tosobola kugirikavalinga. Waliwo ebiro Bayibuli bwongera n'osoma mwene essula y'emu n'osoma ndowooza paka ku lunyiriri ng'olw'omusanvu ewansi, Bayibuli egamba waliwo ebiro by'okukaaba, waliwo ebiro by'okuseka, waliwo ebiro by'okusiga, waliwo ebiro by'okukungula, waliwo ebiro by'okuzaalibwa, waliwo ebiro by'okufa. Waliwo essaawa ya buli kintu kyonna. As long as kiri kuno ku nsi, manya kiri under time. It is subject to time, nothing is permanent kuno ku nsi. N'ensi nayo yennyini gye tuliko erina ebiro n'ebiseera byayo. Olw'essaawa Mukama gy'agenda otuuka ng'agikungule, waliwo akaseera kaayo nayo. So as long as ekintu kyonna kiri wansi w'eggulu, it is subject to time. So oloota ng'olaba okebera ku budde, tukyogeddeko nti mukwano gwange manya nti ebiro Mukama Katonda aba akulaga biro na biseera. Tugambye nti okebera ng'oli leeti, ng'olaba oli leeti, Mukama Katonda aba akulaga nti mu butuufu olina wookeereyeemu mu nsi ey'omwoyo. Most of the times oyinza oba okeereye okola decision, most of the times oyinza okuba nga okeerewa mu bintu bino eby'omwoyo, nga mu butuufu alamu ozijjako, tozuuka kusaba, tosoma Bayibuli, osooka genda n'osiibeyo ng'oyenjera mu TikTok, mu Facebook, kati obudde ne bukuyitako n'ojja mu Bayibuli ng'orashinga, oluusi n'osobola concentrate nga kusoma kigambo kya Katonda, n'ekigambo kya Katonda okukolamu omulimu okujja ebizikiza mu bulamu bwo ng'ojjudde ebintu birala wabula tojjuziddwa mu ebitukuvu na kigambo kya Katonda. So bw'ota ng'olira ekisooka weekebere mu ngeri gy'obadde onoonyamu Katonda, okuyita mu kusaba, kusoma Bayibuli n'okuwulira enjiri. Bw'oba ng'obadde omuntu atuuka leeti, kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda bw'okola ekintu kyonna oba bw'okola appointment yonna ne Katonda, gw'oba oli mu kusaaga Katonda aba tali mu kusaaga Katonda, abeera ready all the time. Bw'oyogera ekigambo bw'oti, eggulu libeera ready. Kasita ogamba nja kusooka ssaawa 9 nsabe, eggulu libeera ready. So bw'ota nga
obudde bukuyiseeko kyekyo mukwano gwange abamu oluusi oba ogenda kukwata baasi mu kirooto nokeerokebera nga obudde buyise ogenda osanga baasi ekulese mukwano mukama bakulaga nti ebintu byokola mukwano gwange ebiro n'ebiseera bigenda kuyitako amagenda ogagenda kukuleka waliwo ebintu ebimu kati nga biba bikulese kati ng'ennyonyi weba ekulese tosaana kufunirawo etambulirawo saawa eyo abamu lota ekirooto nga olwashinga ku airport n'otuuka nga n'ennyonyi ekulese mukwano gwange mukama katonda bakulaga nti ebiro n'ebiseera biri mu kuyitako waliwo decisions olusizo olina okuba nga okola oba waliwo ebintu byolina okuba nga okola naye nga toli mu kuba nga okola ki obikola so oba tolina kyolaba kiba kirungi n'obuuza Omwoyo Omutukuvu ebiro n'ebiseera birimu okuyitako. Yes, oba ng'oli mupya eno bagiyita Chosen Generation, subscribing ku channel eno. Please subscribe and click on the notification bell so that you don't miss any single video anytime we make one. Oba ng'oli mpya subscribing abambi kona kade oba kabona mu liking sharing a message eno ate commenting a channel eno eri buli muntu yenna gw'omanya ayagala Katonda kubanga abantu bangi tebamanyi birooto ate nga Mukama ayogera nabo buli lunaku. Bw'olota nga esaawa emenyese olaba nga esaawa yemenyese oluusi egudde wansi n'emenyeka Mukama bakulaga nti ebiro n'ebiseera tokola ki toyinayo wasting time obudde obwonoona wabula esaawa eyo bwemenyese mukwano gwange nti ebiro n'ebiseera bikuyitako ate tugenda okujja eno mu Katonda abamu nga n'ebiro byatuleka dda nga tuze Mukama Katonda abe nga tuli kavalingira obudde kati ate wajja mu Katonda onafuye ebiro n'ebiseera bigenda kukuleka mukwano gwange obudde bukuleka. Kiki olina okuba nga okola ng'ofunye ekirooto nga kino olina okuba nga oyingira mu kusaana okusiiba bw'oba nga waliwo necessary adjustments olina okuba nga okola nga butuufu olina kyolaba kyolina okuba nga okola kikole kubanga bagambe ekirooto kino kitambulako nnyo time management. Waliwo time ya Katonda okuba nga agenda ku blessinga, waliwo time ya Katonda okuba nga agenda kugezesa, byonna biri mu maaso go. Katuba nga tutambula bulungi okugesebwa kuyinza okulema ebiro by'okubulesibwa biyinza okuyitako omukisa gwe ne gugenda ng'ogwa Esawu teyategeera amakulu ga mukisa gwe. Ebiseera byatuka eby'okubulesingibwa ng'omukisa gwe yagutunda dda yali alowooza ali mu byakusaaga ng'atunda omukisa gwe. Yakobo n'ajja n'agulyawo n'agutwala naye nga yagutunda dda. Akati awo mukwano gwange ebyo by'oli mu kusaagira awo manya nti mukwano gwange otunda future yo. Obwo obudde bw'omala ng'ojjako alarms tosaba manya mukwano gwange otunda future yo. Obwo obunafu bw'oleeta mu nsi ey'omwoyo otunda future yo n'abaana bo. Osobola olota nga olaba bakuwa esaawa nga mpya okuwa esaawa Mukama Katonda bakuddiza ebiro n'ebiseera byo. Mukama Katonda is not in time. Katonda tawoperatingira mu time eri mu ggulu teriyo bya time, teri budde kuziba, teri kusiga, teri kukungula, ebyo tebiriyo. Everything is constant. Naye kuno ku nsi kuliko time era Mukama Katonda buli kyakola kuno ku nsi era akikolera mu time. So Katonda ye asobola okuddiza ebiro n'ebiseera ate asobola okukurashinga. Katonda asobola okukurashinga ye n'akutwala ku speed. So bw'otanga bakuwadde essaawa empya Mukama Katonda aba akuddiza ebiro n'ebiseera byo. Ani abakuwadde essaawa eyo nakyo kintu kikulu nnyo ddala. Amulota musumba, amulota church member, amulota maamawo azironga azimiki nga mulamu. So kulota nga bakubyeko essaawa kuba kubbibwako biroowo byo. Ebiroowo biba omulabe Sitaani yabibba. Bamulota nga essaawa bagibbye ng'ombi akubyeko essaawa yo n'agitwala. Tusokomye ewaka ennyumba ng'essaawa yo teriimu essaawa y'emisinga. Mukwano gwange Mukama Katonda bakulaga Sitaani yajja okubba okuta n'okuzikiriza. Buli olwota ekintu kyonna ekivolvingamu omubbi manya Mukama Katonda bakubikulira mulabe. Oluusi kiba kivudde ku bunafu bwo nga bwe nayogedde nti oluusi nga tosaba, oluusi oli munafu, oluusi tozuukuka tokola ki. Naye nga Mukama Katonda bakulaga nti omubbi agenda kuba nga akola ki? Akuyingirira omulabe Sitaani akubbeko ebibyo. Tewali yandikyagadde Sitaani okumubbako ebibye. So mukwano gwange olina okuba nga weekebera buli kaseera n'olaba. Bayibuli yogera mu kitabo kya Efeso essuula ya 5:16. Bayibuli egamba nga mwegulira ebbanga kubanga ennaku zino mbi. Nga mwegulira ebbanga litegeeza byonna biseera kubanga ennaku zino mbi. Kitegeeza nti mukwano gwange you have to make use the most of your time properly. Akaddeko olina okuba nga okakozesa bulungi. First things first, prioritize your time. Obudde bwo butegeke bulungi. Bw'oba ozuukuse ku makya ng'obwongo bwo bukyali fresh, obwongo bubeera nga butegeerera ebintu. Oba osomera Bayibuli oyingire mu kusaba ng'osaba nga n'ekigambo kya Katonda okisomye. First things first, ebintu eby'omwoyo bw'obanga osooka
obulamu bwo settinga goals obulungi, tambulira ku ekyo, tokkera ku makya ky'onasanga ky'onaagwamu. Obudde busettinge bulungi nnyo ddala, ojja kulaba results mu bulamu bwo. Kinagala bagamba nti Katonda naye akolera ku time. Mukama yeebazibwe. Naye gwe omulabe sitaani gwe yabba kibyo, gwe yabbako obudde, Mukama Katonda agenda kukulokola, Mukama Katonda agenda kuggyayo. Bayibuli yogera mu kitabo kya Zabbuli essula 31:15. Bayibuli egamba, entuuko zange ziri mu mukono gwo, ondokole mu mukono gw'abalabe bange n'abo abanjigganya. Entuuko zange ziri mu mukono gwo, ondokole mu mukono gw'abalabe bange n'abo abanjigganya. Kitegeeza Dawudi yamanya n'ategeera nti nno ebiro n'ebiseera bye biri mu maaso ga Katonda. Dawudi atambula wamu ne Mukama nga balino nayeenenya, bwe bamuyigganya abatwala maaso ga Katonda. N'agamba ebiro n'ebiseera byange, kitegeeza ennaku ze ez'obulamu bwe zonna ziwandiikiddwa mu maaso ga Katonda we. N'amugamba Mukama njigganya eri abo, Mukama ndokola eri abo banjigganya. Era yategeera nti ebiro n'ebiseera byempitamu Mukama Katonda abimanyi era waliwo solution. Nakijagala okugamba nti Mukama Katonda ebiro n'ebiseera byo abimanyi. Embeera eyo gy'olaba gwalooza nti ebiro byakuyitako, Mukama Katonda era alina solution because yeta operatingira mu time ene y'ensi, ali outside, so asobola okumanagingira time yo bulungi nnyo. Osobola otanga olaba essaawa eziri specific like olotolaba ssaawa 9, abamu olotolaba ssaawa 6. Kati ebiseera ebisinga buli olota essaawa eziri specific, either Mukama Katonda aba alina kyagenda okubanga akola oba nga gwe kyalina kyakulikola linga okubanga okola. Oyinza okulota ssaawa 9 nga Mukama akugamba olina okubanga osaba during that time. So oba totegedde exactly Mukama kyagamba, oluusi oba otegeera kyagamba okusinza ku kigambo kyazzenga akuwa. N'oba totegedde oddayo n'omubuuza, kubanga oyinza okuyitwako Mukama Katonda ezo essaawa aba alina kyagenda okukola, oba gwe olina okubanga kyogenda okukola. Pa mulota nnaku za mwezi, lota ennaku z'omwezi, oluusi olina kyosabira Mukama n'akulaga ennaku z'omwezi. Ekyo Mukama kyakugamba ekyo oba weesibako. Ekyo Mukama Katonda kyakugambye. Bayibuli egamba for faith comes from hearing and hearing the word of God. Okukkiriza kuva mu kula n'okula ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda si Bayibuli yokka. Ekigambo kya Katonda ne kyakugambye mu kirulo kiba kigambo kye kibeera ky'amaanyi nga ne bwe kiri mu Bayibuli. Asigala Katonda y'omu. God is the same today, yesterday and ever. Omusajja asinga obugezi mu nsi yonna Sulaiman, endagaano yagikola ne Mukama mu kirooto, si mu ddoboozi, mu kirooto. Mukama yamugambira nti saba kyoyagala, byali mu kirooto naye ne bituukirira mu buliwo. N'afuuka omusajja omugagga ate n'aba afuuka omusajja ow'amagezi amangi, Mukama nga byonna yabimuweera mu kirooto. So mikwano temunyoomanga bubaka Mukama Katonda bw'abawadde, n'odda mu kusabira ebirala, n'oli mu kusabira mu bintu Katonda olwedde byali mu kwogera naawe ate n'odda mu birala. Mukama yeebazibwe nnyo. Sobola otanga nakyogeddeko ekyessaawa enkadde, ebiro n'ebiseera mukwano gwange biba bigenze. Abamu olota na mufu yakuwa essaawa, omufu okuwa essaawa mukwano gwange. Ebiseera ebisinga waliwo yalota maama we omufu nga amuwa essaawa yali ya yero, mulala oba yali ya brown. Mukwano gwange manya nti bizibu byereere, those are ancestral powers. Egyo emyoyo ejja kirondo obuzaalo n'omusaayi kalondoozi, ekyo kiba gikutte ebiro byo n'ebiseera. Abamu gino emizimu gibaliiridde obudde bungi, ogenze mu kino, ogenze mu kiri, ogenze wano, buli kimu kyonna ky'okwatako kikuba bukubwa. Naye Mukama Katonda agenda kukuggyayo mu linnya lya Yesu. Mukama Katonda agenda kukuggyayo, Mukama Katonda agenda kuredeeminga ebyo byonna mu linnya lya Yesu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Weesanga oli mu mbeera bw'ekyo, kyolina okukola kuyingira mu kusaba na kusiiba na kunoonya Katonda. Oba tonaba subscribinga ku channel eno, subscribinga. Tukoze wakaweererako ddala ku eno channel. Kumpi buli kirooto kyonna ky'olota ojja kukisangako kuno. Obuuza bubuuza kyonna kyewaloose kulota ekisumbuzo kitegeeza ki by Brother Steven ng'oteeka mu channel. Ojja kuba ng'olaba vidiyo eyo, kulota mbwa, kulota X, kulota motoka, baasi, izzi, nte, mbwa, byonna tukoze vidiyo eziwerako ddala ng'ate zonna zirimu okuyigiriza okwenjawulo. Balota oli bwereere, olota osesema, byonna twala tugende tuzze tunyonnyola ebirooto ebyo. Mikwano kikulu nnyo okutegeera Katonda kyagamba, kubanga bw'otegeera kyagamba kyangu nnyo okumugondera. Mukama yeebazibwe. Waliwo yalota ng'essaawa yeegudde mu mazzi, so bw'olota ng'essaawa yeegudde, oluusi egudde mu mazzi, oluusi egudde wantu batusobola kugifuna, manya mukwano gwange omulabe sitaani yagala kubanga akukola ki, akujja mu timing ya Katonda, yagala kubanga akubbira ebiro byo n'ebiseera. So kyolina okubanga okola, kubanga osaba Katonda aredeeminge obudde bwo. Bayibuli egambye twegulire ebbanga kubanga ebiro bikoze eki,
ennaku zino mbina bwe mulaba bigenda mu maaso mu nsi, obugwagwa bulinga obugwagwa, obusego bulinga obusego, abavuma bakola ki, so buli kimu kyonna kigenda mu maaso si kirungi nnyo. Ennaku zino mbi naye ffe ebiro tugenda byekula n'ebiseera mu nsi ey'omwoyo. Waliwo okuloota nga bakuwa essaawa nakyogeddeko, naye nenjogera ku kyokuba nga bakuwa essaawa ya layisi. Kati waliwo okuba nga bakuwa essaawa nga ya bbeeyi, abamu olota bakuwa essaawa ya gold. Manye mukwano gwange okuba kuddizibwa biro byo na biseera, kuba kuddizibwa biro byo na biseera. Mukama agenda tuddiza ebiro byaffe n'ebiseera. Omulabe sitaani bye yatunyagako, naye ffe tugenda okuba nga tusooka okuba nga tukola ki, turedeeminga obudde, kubanga instruction gye batuwadde nti turedeeminga obudde, kubanga ebiro byo bibi, ebiro byo bibi, turedeeminge obudde. So ekyoto kino kitegeeza ki generally nga tumaliriza? Ekyoto kino ekyokulota essaawa kitegeeza biro na biseera, kitegeeza timing ya Katonda. Olina okuba nga weesiga timing ya Katonda b'emikwano. Abamu rushinga mu bintu, teweesiga time ya Katonda, weekulembera. Buli weekulembera ogenda kwesitinga obudde, kubanga tomanyi direction. Mukama Katonda alina okuba nga yakola ki? Yakuwa direction wajja olina okuba ng'olaga. Oluŋŋamizibwa Mukama, Bible abaluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda be baana baani? Ba Katonda. So tulina okutambulira ku timing ya Mukama. Oba olowooza nti ebiro n'ebiseera byakuyitako, nedda mukwano gwange, Mukama Katonda agenda kukola mu biseera ebyo ebituufu. Saala yali mukyala mugumba, yamala emyaka 9 mu meka? Myaka 9, yazaalira ku myaka 9. Yamala emyaka mu bugumba kumpi 9 kwe yazaalira. Naye tebereza mu myaka egyo era Mukama Katonda. Bible yogera mu kitabo kya Genesis essula ya kumeka? Genesis 18:14. Bible egamba waliwo ekirema Mukama, mu biro ebyateekebwawo ndikomawo w'oli, ekiseera bwe kiridda ne Saala alizaala omwana ow'obulenzi. Mu biro ebyakola ki? Mu biro ebyateekebwawo w'oli. Mukama yeebazibwe. Kitegeeza nti waliwo ebiro ebyali byateekebwateekebwa eri Saala asobole okuba nga azaala omwana ow'obulenzi ku myaka 9. Ebbanga lino lyonna lye yayitamu, obulumi bwonna bwe yayitamu obuwanguzi yabufunira ku myaka 9, naye ng'eyo yali nteekateeka ya Katonda. Era omwana n'ajja mu kaseera akatuufu Mukama Katonda ke yakola ki? Ke yateekawo. So Mukama Katonda agenda kukolera, tambula wamu naye. Saala yatambula wamu ne Mukama, wali byamusobako n'awaayo Agali n'amukola atya, naye Mukama Katonda yamuyamba n'amuredeemingira obudde, n'amuddizibwa buli kimu kyonna ekyali kyamunyagabo. Ekiswala ekyali ku bulamu bwe ne kimuvaako, n'addizibwa ekitiibwa kye, ate n'azaala omwana Isaaka. Omwana atambulako endagaano za Katonda, omwana w'ebyamagero. So waliwo otanga bakuwa essaawa nga 3, olaba bakuddiza essaawa nga 3. Manya mukwano gwange biza okuba nga ebiro n'ebiseera bya mirundi gy'esatu ebiba bikuddizibwa. Oluusi Mukama nga ayogera ku kyakusaba, olina okuba ng'osaba mirundi gy'esatu. So kisinziira ekizakitire. So bino bimbawo ku birooto. Generally ebirooto byenjogerako wonna wonsanga nga njogera ku birooto mba nkuwa basics. Ekirooto kyo kiyinza obutafaanagana nga bino byonna bye njogeddeko wano, naye manya ekituufu kiri nti kitegeeza nti kino kitegeeza kino. Kijja kuyamba okutegeera nti mufu yabadde ampa essaawa oba namuggyeko essaawa yange, kitegeeza nti ebiro bye n'ebiseera bye bikoze ki. So bingi nnyo byesoogerako wano, naye otegeera okusinziira ku birooto by'ozoyigirizibwa n'omanya ekizakitire ebirooto byo by'oloota. So genda kumaliza nga ngamba bannange, prioritize your time. Obudde bwo planning your time. Engeri yokka gy'osobola okulikavalinga obudde bwo bwakuleka kutuula wansi n'oplanning obudde bwo bulungi. Bw'onaatuula wansi n'oplanning obudde bwo bulungi, obudde bwo bwakuleka bwonna ojja kusobola okulikavalinga. Mukama agenda kuyamba okulikavalinga, kubanga tugambe twegulire ebiro. Bayibuli gisome nga bw'otagisomangako, esaala esabe nga bw'otayisabangako. Bw'ona beera serious ng'okola ekyo, Mukama Katonda agenda kubanga yeeraga mu bulamu bwo, kubanga yatukakasa nti buli munoonya n'omutima gwonna olimulaba. So planning obudde bwo, managing obudde bwo, setting up goals and focus ku bulamu bwo Mukama Katonda mu biro n'ebituufu, and trust in God's timing, kubanga tugambye buli kintu kyonna ekiri wansi w'enjuba wano, si mu ggulu, wansi w'enjuba wano kiriko ebiro n'ebiseera. Eggulu teririiko biro na biseera bya lubeerera, buli kimu ekiriyo kya lubeerera, teri kufa, teri nnaku, teri ki, byonna bya lubeerera. Naye kuno ku nsi ebiriko bikyuka, kitegeeza Mukama asobola bikyusa. Mukwano kakubaawo, subscribe ku kino channel kyalinga obubaka buno eri abo batamanyi birooto, ate nekyala channel eno gikommending abantu bangi. Buli muntu gumanyi nti mulokole mu commenting ye channel eno, omuntu yenna akkiriza mu Katonda. Kakomaawo.
Mbere bulungi, mweraba. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. The chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.